mwategedde lwaki Honorable Joel Ssenyonyi bali bamuwalabanya nga tebaagala ategeere nti waliyo ebbanja lyaki ly'amafuta laba Mukama Katonda akola ebyamagero ateebaka bwabambula nebwe okutuuka owebuuza sente bulijjo ziragawa abantu nga balinye Uganda Airlines nga tusapotinze gwanga tusapotinze ebintu bya bubu ne batusibako bubu by Uganda build Uganda netuka why katulinye ekinyonyi waliwo abambuze bya royochu ahabye ebijjo somberayo ddala on top of the hour netudda mu bubu we bubbled our country abantu ne bakaaba ennyonyi simanyi zikeerewa simanyi oli ennyonyi yamulese still Ugandans kept on bubbling they bubbled Uganda Airlines ng'ennyonyi enywa amafuta olutuuka wali bakubawo kabina bati mbutunywa Museveni ajja kusasula nsale gwako nkya ogenda kuddamu obutalaba Uganda Airlines mu bbanga awo nga tekyatambula babagambye basasuleko miliyoni 6 tebazirina baga tugenda kuleetako 2 nazo bakyazinoonya tebaziraba wawe bazijja banoonyako miliyoni $2 nazo teziriwo basasule neziganya so Uganda Airlines ekoma nkya okola bw'oba olina gy'oli yonna nga wabu